Olunaku lw'enkya ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno olusoma olusooka bwe lugenda okuggulwawo okwetoolola eggwanga lyonna okusinziira ku nnambika ya minisitule y'ebyenjigiriza. Kati amasomero ag'enjawulo nga geetegekera olusoma luno okuli ag'obwannannyini n'aga gavumenti mu disitulikiti e Mukono, omubaka wa pulezidenti mu kitundu kino Fatuma Nabitaka Ndisaba alaze obweraliikirivu olw'abasomesa abatono mu masomero gano. Ono ayagala akulira abakozi mu disitulikiti eno okusitukiramu mu bwangu ateekewo akakiiko akagaba emirimu mu disitulikiti eno okulaba nga bawandiika abasomesa abapya okusobola okumalawo ekizibu kino. Nsaba Kaawo ne executive ya district okulaba nga tufuna mangu district service commission sobola okukola recruitment ez'abasomesa kubanga tulina eddibu ddene mu masomero gaffe naddala ga gavumenti tulina abasomesa tebamala ne ate ng'ekizibu kiri kimu kya butaba na district service commission. Ono era alabudde abakulira amasomero obuteetantala kusaba ssente mu masomero ga gavumenti kubanga kino gavumenti yakigaanira ddala kubanga anaakwatibwa ajja kukajjuutuka. Twebaza Katonda nti bingi ebyogeddwa mu bululu naye era twebaza nti pulezidenti waffe yagambye mu masomero tekyali wadde okusaba ssente. Therefore nsuubira ba head teachers aba government schools okureceivinga abaana nga tewaliwo condition yonna gye mukoze eki gye mutaddewo. Ku kyabayizi okulya ekyemisana ku ssomero atubuulidde nga bwe balinda ennambika ya gavumenti ne minisitule y'ebyenjigiriza. Pulezidenti yavaayo n'agamba nti tekyali wadde ekintu n'ekimu ekigenda okusasulwa mu ssomero. Kakati tulinze His Excellency the President okuvaayo ne Ministry ya Education okutubuulira enteekateeka ya Ministry ya Education eri abaana ku ndya y'ekyemisana. Kyokka nga gavumenti tennaba kulambika ku nsonga eno aliko amagezi g'awadde abazadde. Mu masomero agabadde gasaba ssente zino nga gazisaba kuliisa baana kyamisana wabaddewo entegeragana wakati w'olukiiko lw'abazadde the PTA ne School Management Committee nga batuula ng'abazadde ne basalawo ssente z'okulya ekyemisana. Ng'era omwana atasasudde kyamisana tagobebwa ku ssomero wabula ekiseera ky'okulya bwe kituuka yadda mu kisiikirize n'anywa amazzi oba n'alya omuwogo gwe oba akagati ke yajjeeka bano abasasula emmere ku ssomero ne bagenda mu maaso n'okulya. Tubuuzizza akulira ebyenjigiriza e Mukono Rashid Kikomeko ku muwendo gw'abasomesa n'akkiriza nti ddala kituufu abasomesa naddala aba primary bakyali batono ddala. Aba primary bateekwa kuba 1,758 naye wenjogerera kati tulina abasomesa 1,512 be bali ku payroll kati. Baabalina amasomero g'obwannannyini agatalina bisaanyizo balabuddwa obuteetantala kuggulawo lusoma luno. Mumanyi gye muteekwa okufuna olukusa olwo era gye muba mugenda okufuna olukusa. Tukwegayiridde toggulawo betwaggala betwawa amabaluwa temugeza ne muggulawo. Era awadde n'abazadde amagezi okusooka okumanya ebikwata ku masomero ago ge batwalamu abaana baabwe okwewala okutaataaganyizibwa okuviira ddala ku layisinsi n'ebirala ebyogerwako minisitule y'ebyenjigiriza. Essomero ng'ogenda otwalayo omwana sooka obuuze oba lirina olukusa. Olukusa ku layisinsi oba ku registration. Essomero eritalina lukusa tukwegayiridde omuzadde totwalayo mwana. Kyokka ono yanukudde RDC bw'abaddeko byalambise ku kyabayizi okulya ekyemisana naddala ng'abazadde basasulayo akasente akatonotono bw'atyo n'alambulula emitendera egirina okuyitwamu kino okuteekebwa mu nkola. Emitendera egyo giri nti abazadde bateekwa okukkiriziganya bonna ate ebintu ebyo ne biva ku ssomero ebigenda mu kanso ne bituuka permanent secretary n'abakkiriza okusolooza ku ssente ezo. Mukono disitulikiti kati yakamala emyaka egikunukkiriza mu 3 nga terina lukiiko lugaba mirimu nga ne bwe yalufuna lwakolayo akaseera katono akakiiko k'obwa pulezidenti akalwanyisa obulyake n'obuli bw'enguzi ne kalusattulula olw'ebigambibwa nti enguzi yali ekutta akati mu lukiiko luno olugaba emirimu mu disitulikiti e Mukono. Kino kyaviirako n'abamu abatuula ku lukiiko luno okukwatibwa ne basimbibwa mu mbuga z'amateeka okubaako bye bannyonnyola ku nsonga eno. N'okutuuka kati kino kibeeredde kizibu disitulikiti eno okufuna abakozi abapya kuba olukiiko olwandibalonze ate teruliiwo.